tubeere nga tweteekerateekera kubanga twetegekera omugenyi agenda okukyalirako bayita Ramadan. Na bwekityo tuba tuyingiddewo 94 kafanyize emu Radio Bilal omukowoozeewo omanya n'eddoboozi Kasule Omar Makiyo, era tumaaso awo tugenda kuba tubatuusaako byonna bye tubaleetedde mu puroguramu Da'wa. Abakhiramu Khalidi Shaitan bagamba tuba tukomyewo era okubeera nga tukongerayo mu maaso n'ebikwatagana ku puroguramu Da'wa. Seeka waffe yabuuse dda biidhinillahi ta'ala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nga bulijjo tutandika n'okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala awamu n'okumutendereza nannyini matenda amajjuvu olw'okutukuuma okutuusa olunaku olw'essande olwaleero ng'akyatutadde mu bassa abalina obulamu, ate n'atakoma okwo n'atuwa obusobozi obutambula okuva mu maka gaffe ne tujja wano okubaweereza, ate era nammwe n'abawa obusobozi obutuulawo okuwuliriza, n'abawa obusobozi obusaako amareediyo oba amasimu gammwe okulaba nti muwuliza puroguramu eno. Nze nno bwe mba njogerako eri abantu ebiseera ebisinga mbagamba nti oluvannyuma lw'obusiraamu nga Sheikh bw'asomye nti kafa biha mina ni'ami, obusiraamu businga ebyengera byonna ebisigadde. Oluvannyuma lw'ekyengera ekyo Allah ng'akikuwadde ekyengera naddala ate ekisookera ddala nga tonnaba na kuba musiraamu, kyekyengera eky'obulamu. Kuba teriiyo mayiti esiramuka, tebakikulimba, teriiyo mayiti esiramuka. N'olwekyo obulamu Allah ng'abukuwadde ate n'ogattako obusiraamu, obeera wa bbeeyi nnyo ku nsi kuno, ng'era kye tusaba Allah bw'aliba atuggyako atutte nga tuli abasiraamu abannamaddala. Kye kituleeta nno ne tutinattina gye tuba tuvudde yonna ne tujja ku mpewo za Radio Bilal 94.1 Kampala mu kadde okubanga tubaweereza tusobole okubanga tweyongerako okumanya amateeka g'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kyannaku omuntu okubanga alina kyayize ate n'aba nga kyayize akoma kukiwulira n'akoma ku Sheikh Mwebale, naye bwe kimutuukako n'atakikola, ekyo nno kibi nnyo, kye kisingirayo ddala obubi. Nina omusomo Sheikh gwe nsomesa, omusomo ogwo gwankwatako ng'omuntu, nendabira ddala nga mbutuufu tulina kye tuli naye tetunneezuula. Ntegeeza abasiraamu buli omu yenna waali. Lwaki njogedde ekigambo ekyo? Nja kinasabira ddala ku musomo we tulaga insha Allah. Main topic enkulu gye tuliko Seeka oyaggibanjulira omusomo nga bwe gunaabeera, naye nze mbadde mu kweyanjula nga era bwe tujja okutegeeza. N'olwekyo nkubiriza abantu bonna okuba nti naddala abasiraamu n'abalinamu element ebwagala, kubanga toyinza kukyawa kintu ky'otamanyi. Omuntu akugamba nti gundi eyo simwagala nga alina kye yamukola oba alina kye yamulabako ekitali kiki. So nja kusaba nga tonnagamba nti saagala basiraamu, olina okusooka okumanya abasiraamu beeyisa batya. Nga tonnagamba nti nze saagala bakatulika oba balokole, manya empisa zaabwe n'embeera zaabwe n'ensinza zaabwe kusinziira. Naye nze nkubiriza nnyo abagala okumanya ebyabali, sooka weetegeere gwe kennyini. So omulamwa gwange gwe mbadde njagala obba introducingako gugamba nti manya ky'oli ate oyolese ky'oli. Bimaana kun nafsak, beera gwe kennyini nnyini nti ye gwe, be yourself. Ontegedde bulungi? Weebeere gwe kennyini. Waliyadhhara alayka sifatak au sifatuka, n'ebitendo nabyo bikulabikeko ebyekyo ky'oli. Okitegedde bulungi? Waliyo omuntu nga mubi nga nebyakola bibi. Ontegedde bulungi? Nga ebigambo ebimuvaamu bibi, naye era nebyakola ogenda obigerageranya nebyayogera
nga bibi kitegeeza nti oyo afaananira ddala okuva munda. So kibi nnyo okwogera ebigambo by'oyogedde ng'ate byokola biri contradictive to what you are doing. So be yourself and act accordingly. Omuzungu bw'atu bwagamba oba be yourself, be you yourself and do that expected out of you oba expected from you, era okole n'ekyo ekikusuubirwamu. Seeka nkuddiza akazindaala. Oyo yeseeka waffe bwe tugenda otambula naye olunaku olwaleero nga bulijjo bwe tutambula naye. Bakugamba yino daawa y'enjiri ku Gaddafi nga 21 omwezi ogwokubiri 2021. Enjiri bagikomezzaawo naye eyaleero egenda bba ya sayansi ya scientific. Era bagamba ababuulizi ba daawa ab'obusiraamu bakomyewo na nkola ya sayansi ku muzikiti gwa Gaddafi mu kisenge ekinene oba kye bayita main hall ku Sande nga 21 ogwokubiri 2021. Enjiri yakwetooloola enkizo ya Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam winyi wetwakoma. Naam. Kujjukizaako abatuwuliriza ku 94.1 Radio Bilal omukowooze o Kampala mukadde twakoma ku biteekateekebwa omufu bye bayita mu'natu watajihiz. Naam. Katwali ku mulamwa ogugamba al-huquuqu al-mutaalliqatu bi'ayni tarika. Naam. Alhamdulillah, amma ba'd, bismillahir rahmanir rahim. Mulama ga Sheikh bwagogedde gwe twakomako gwegwo gwennyini okugamba nti al-huquuqu al-mutaalliqatu bit-tarika. Omuntu bw'ava mu bulamu obw'ensi eno, nze naawe ayogera naawe ampuliriza, singa Allah abaageze n'akujja mu bulamu obw'ensi eno, biki abantu bo, biki abasika bo bye baali badde bakulembeza, biki abasika bo bye bateekwa okukulembeza naddala oluvannyuma lw'okuvaawo okwo. Twagamba nti abamanyi b'obusiraamu baateekulula ebintu eby'enjawulo ebikakata ku buli mufu yenna, ku buli muntu yenna omusiraamu aba afudde nga baba basigaddewo oluvannyuma lwe, kuba ye aba talina kyasobola kukola. Then mmwe aba basigaddewo oba baana be nga be balina obuvunaanyizibwa, oba bakyala be, oba ab'eŋŋanda ze, oba abalala bonna, n'okutuukira ddala kufa abasiraamu abalala abasigadde. Biki bye tuteekeddwa okukola omuntu oyo ng'afudde? Ebintu ebyo biri 5, era ku mulundi oguwedde nga Sheikh bw'ayogedde twatemaatemako omuteeko ogusooka ogw'ebyo ebikakata ku muntu ateekwa ebiteekwa okumukolerwa naddala ng'avudde mu bulamu obw'ensi. Wano nno wenja okusinziirira nti yenna yamisinga omusomo ogw'olunaku olusanda olwaggwa. Sheikh njagala ntegeeza abasiraamu nti emisomo gino tugifuna mu recordings ne tujja uploadinga ku YouTube channel gibaako. Era bw'obanga omusomo ogwo guba gukuyiseeko, genda bugenzi ku YouTube channel yo oteekemu erinnya erigamba nti Islamic Inheritance Consultation in Uganda. Islamic Inheritance Consultation in Uganda. Asubscribing, kibayita subscription, waliwo akagambo weekali awo kaba kaka red okakoonamu emisomo gyonna n'ogw'olwaleero oba osobola okuba nga ogufuna oluvannyuma lw'okuguteekayo. So ogulaikinge era ogusharinge, obisharinge, sharinga bakiyita bata mu Luganda seka, ogigabanye, ogisaasaanye, ogabanyizeeko abalala nabo bakole ki? Bafuneko. So emisomo egyo gye giri mingi nno togimalaayo, ne bw'otuula okugisoma oyinza okumala omwezi mulamba ng'okyagisoma. Ne waba yagadde kuddayo gye twatandikira waddembe, ate nga tukyayongerako paka Allah waalitusobozesa okukoma. N'olwekyo mbakubiriza mugende ku YouTube channel yo muginoonye, eyitibwa Islamic Inheritance Consultation in Uganda. Wona agigenda muno sa era ejja zikuleetera wekatosako in Uganda. Ejja kuzireeta ogilaikinge
n'emisomo gijja kuba gijjo, ojja kugira buli musomo gwonna ogwali gugenzeeyo ojja kuba okufuna mu bujjuvu. Naam, nga tugenze mu maaso, so unatutajihizi twakimala, kitegeeza nti okuteekateeka omufu, era ne tulaba omufu ye kennyini alina okuzannya paati, kuba ffenna tuli bafu, naye buli obufu obwaddala nga tebunnajja olina okusooka okupuleyinga paati eyiyo. Gwe kennyini olina okusooka okweteekerateekera oluvannyuma lw'okuvaawo okwo kyekiraamo ng'otuwadde bingeri gyetuteekeddwa okubikolamu. Nga Seeka bw'ayogedde, mugende bugenzi mumanyi ebimu bijja nga bwe yabiyogedde mu bifo eby'enjawulo, oba ayinza n'otukubira ku ssimu kuba olwo ne bitambula nabyo ng'asobola okutusinkana ne tusobola okuba ng'asobola okubifuna mu studio. Naam, Sheikh, olunaku olwaleero nga tumaze okwanjula omusomo omukulu ogwo ogugambye ebintu ebitaano ebikulembezebwa ng'omuntu afudde. Ekisooka twagambye kye bayitamu onatu at-tajhiz. Omuntu alina ekkalamu ayinza okuwandiika tubiyitemu kuba tugenda tubinnyonnyola tubitemaatema. Mu onatu at-tajhiz kitegeeza ebintu ebiteekateeka omufu oba kye bayita amaziika g'omuntu wandiyagadde gabeere gatya. Ensonga ey'okubiri gye tujja era okukwatako ng'ate gwe mulamu ogwaleero nga gwe mulamu ogwokubiri mu musomo ogwo subtopic baguyita ad-duyunu al-muta'alliqatu bi'ayni tarika, amabanja agaba gakwata ku bintu omufu byalese. Nkiddamu, agakwata ku bintu omufu byabalese, nga ebyo bivunaana mu bintu byakoze eki nti byalese. Amabanja ago muyinza obutabaamu bibye nti kino kibanbanjibwa, kino kibanjibwako, kino teyakimalayo, kino kyeyaki. Amakulu tusosolamu ebibye n'ebitali bibye, kye bayita okwawula ebintu by'omufu nga tujjamu ebibye n'ebitali biki n'ebitali bibye. Ekyo nno kyekyokubiri. Ekyokusatu ngakasa kye tujja otutunulako mbibawa in just mention, naye nga tunaba tutuuse ate mu kubeera nga tubisoma tujja kubirambulula. Olwekyo ad-duyunu al-mursala nga kyekyokusatu, amabanja agabanjibwa omuntu bagamba nga bagannyonnyola ma takunu fi dhimmati al-mayyit, ebibeera mu nsingo y'omuntu ng'omuntu nga ye. Era tujja binnyonnyolawo nno wawanvu. Omuntu nga ye alina ebimubanjibwa ne byakuŋŋaanyiza bye tuyita emaali oba ebyobugagga nabyo birina ebikola ki ebibanjibwa. So ad-duyunu al-mursala kirimu emiteeko ebiri, amabanja agabeera mu nsingo y'omuntu nga mulimu amabanja ag'abantu ne wabeeramu amabanja aga Allah subhanahu wa ta'ala. Nga alina ebbanja wa Allah, ebbanja linga li wakati we ne Allah. Ntegere bulungi nga ffe either nga tusobola dituukiriza oba nga tusobola dituukiriza. So naye nga ebiseera ebisinga aga amabanja agamu tuba tulina okugakola ki, kubanga agamu ga involvinga ssente, agamu geetaaga personal. So oba impersonation, omuntu okujja mu kifo ky'oli. Ekyokuna alwasiya. Alwasiya wano waffe twakigandawaza abamu nti kyekiraamo, naye kirimu emiteeko ebiri. Kye bayita alwasiya nga bwe tujja okukinnyonnyola, kitegeeza okugaba ku byobugagga bye. Omanyi mu byobugagga by'omuntu Nabbi sallallahu alayhi yatugamba nti inna Allaha subhanahu wa ta'ala tasaddaqa alaykum thuluthu amwalikum, au kama qala sallallahu alayhi wasallam, nti Allah ku maali yammwe yabasaddaakirako ekimu ekyaki ku byobugagga Allah bye yabawa. Allah yakusaddaakirako ekimu ng'oli wa ddembe okukigaba mu kiraamo. Ontegedde bulungi nga saddaaka kye bayita charity oba ki gyonna gy'oyagadde, naye nga mu ranges of Islam, no boundaries of Islam nga biri mu Busiraamu. Ekyokutaano nga kijja okusembayo ate nga kisinga obuwanvu kye tujja okutambulirako ddala kye bayita al-irith au qismatu tarika au al-qisma, okutemaatema oba attarika, okutemaatema ebinaaba bisigaddewo, ng'ebyo byonna ebisigadde ebiina bye twogedde waggulu bikoze eki bimaze okukolebwako bulungi, then tulyoka tugamba nti kati emaali eno esigadde nti baani abateeka ogifuna, Allah n'abatuwa nti kakati ono yamuwa omugabo bwe gutyo, ono nga tulondobamu abo Allah baayogerako, era bwe baba weebali ng'emaali eyo beggweeramu era be bagikola ki, be bagitwala.
Naam. Naam. Soke tuveeko muyango w'abakama baffe Insha Allah. tukomewo tugende mu maaso. Kyenda mu myaka tunyuze emugenda tumukowozeewo tuba tukomyewo kubeera nga tukongerayo mu maaso. Neeyongera okubategeeza ebiraamu Seeka. Naam. Bagende katwe ku Masjidi Jamia ewa Seeka Abubakari omusomesa w'abaana abato abawe ebiraamu. Bagende nabweru ku community mu ofiisi ya Resident Director omwami Alhaji Kaduna Bibadiru naye abawe ebiraamu. Ate abalala bagende ku Eke Islamic Book Center mu Kwana Arcade nabo bafune ebiraamu. Ate genda ebwayise ku gate ewali moto third party waseeka Norman naye akuwe ekiraamu. Ogende ku Masjidi Jamia wali eri ebwayise mu kusomero lya Abdulkarim Center mu ofiisi ya HM Akeba Emajo naye abeere nga akuwa ekiraamu oba bakubire ku simu zaabwe 0703737998 oba 0772861687. Tukomyewo era tubeere nga tukongerayo ne program daawa ebikwatagana ku busika. Namuseeka tubadde ku biteeka tubadde ku kyakubiri. Naam. Ebintu ebitaano byetugenda okusoma. Naam, nga gwe musomo gwaffe ogwaleero bisimillahi rahmani rahim. So omusomo gwe tuliko gwe bagamba nti adduyunu almutaalliqatu biayini tarika, ebintu ebibanjibwa oba okwawula n'okuteekulula ebintu by'omufu okugyamu ebyo ebibye n'ebitali bibye. So kyekyo kyetugenda okutunulako kye bayita adduyunu oba amabanja agabanjibwa ku bintu by'omufu byabalese. Amunnyonnyoza atugamba nti hiya tashmulu adduyunu, ebitabo bye tusomamu bingi. Mu kyo nja bbawaako ekitabo ekiyitibwa al-khurasatu fi ilmi al-fara'id, waliwo ekitabo kye bayita waliwo gundi waliwo makitabe bayita maktabatul fara'id, nayo gyeri nayo ejjuddemu ebintu bino yekka. Ne wabaawo era wenyinzira okubagamba ku Google Play kweri waliwo n'ekitabo ekirala kye bayita tashilul fara'id, ekyo nakyo gyekiri ekya Sheikh Ibn Taymiya ne Muhammad Salih al-Uthaymin. Ne wabaawo arraidu fil fara'id. Ebyo byonna bitabo kwegamba bingi ekusinzira ku nnyonnyola y'abamanyi. Waliwo tahqiqatul maradiyya li Abdullah ibn Fawzan al-Fawzani nakyo gyekiri. Ebyo byonna ebitabo tujjamu ebintu bino newankubadde tuba tubibasomedde naye tulisobola okubawaako omuntu tasobola okunoonya wasobola okubijja. So nga tugenze maaso kibategeeza ne adduyunu almutaalliqatu biayni tarika agamba nti hiya tashmulu duyuna almawthuqa biayni marhunatin. Kino kizingiramu ebbanja lyonna eriba likakasiddwa nga likwata ku kintu omufu kyalese mimaali almayiti, mu maali ye. Kikwata ku maali omufu gy'aba alese oba mu bintu ebyo by'aba alese nga waliwo ekibanjibwa mu kyo oba nga waliwo ekiteekeddwa okubeera nga kisasula ebbanja eryo. Agambye nti wa thamanu almabi'i, ng'ogasseeko n'omuwendo oba essente ezibanjibwa ku kintu ekyo ekyatundibwa. Ntegedde bulungi? Oba ekintu ekyo ekyagulibwa nekitama okutunda n'okugula tukigatte wamu, oba yalina kye yagula naaba nga asigadde akola ki akyakibanjibwako, oba nga alina kye yatunda naye nga kyasigalako ebbanja. Osobola otunda ekintu naye n'osigala ng'obanjibwa ku kintu ekyo, ng'okuguza omutwe moroka n'osigaza omupiira gwayo. Otegedde bulungi? Yes. So ekyo nakyo so lam yastalimuhu albai'u hatta mata, nga omutunzi oba omuguzi nga teyakifuna okutuusa lwokoze eki lwovudde mu bulamu obwaki obwensi. So mu mbeera efaanako bwetyo kyebagambye nti adduyunu almutaalliqatu biayni tarika. Bwe tugenda mu maaso atugamba nti duyunu zino zibagamba mutaalliqatu biayni tarika
batuwa example ka arshi jinayati al-abdi biraqabatihi ka arshi jinayatu al-abdi bimadha biraqabatihi ng'omuntu okulumbagana tukita okulumbagana n'atuusa ku muntu obuvune dhulman mu bulyazaamaanya mu ngeri etali lawful etali ya mateeka etamukkirizibwa. So wano nno bw'ogenda okwetololerawo abantu bangi oliagana neyetinda amaanyi alina akanyama owulidde najja akuba munne ekikonde naga nkikubye eŋŋuumi nekijjamu n'ebinnyo nembiyiwa wali naye buli linnya erivaamu asinna agamba nti Allah subhanahu wa ta'ala agamba mu Qur'an eyo aya mpanvu eyogerako suratu Maida Allah subhanahu wa ta'ala agamba a'udhu billahi minash shaitani rajim وكتبنا عليهم أن النفس بالنفس والعين بالعين والسن بالسن والعين بالعين والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. الله أكبر. الله yatuwandika kwera nakiralika nti buli buvune bwonna bw'otuusa ku muntu oteekeddwa okukisasulira. Yetandika n'agamba ajjemu eriiso naye mumugjeemu ki bw'ojjamu eriiso lya kkono ery'omuntu naawe olina kugibwamu eriiso lye erya kkono. Bw'ojja omusalako ennyindo naawe balina ogisalako owulidde okutu kwosazeeko naawe kwe bakola ki n'omumwa gw'osazeeko naawe gwe bakola ki bw'okutula akalinda minyira naawe ke bakola ki. N'agamba nti waljuruha qisas na buli kiwundu kyonna ne bw'okwata kampasi bw'oti n'ogifumita mu nnyama y'omuntu oba kasobwe ekiwundu ekyo kigeraageranyizibwa abamanyi nga bwe yakinnyonnyola mu Suratul Maida nti abageraageranya abamanyi abenkanya basobola okukigeraageranya ne balaba ddi omuntu oyo gy'alina okukola ki okuwa. So Suratul Maida aya 45 eyogera ku muntu. So waliwo n'abasajja abeemanya amaanyi nga yambanyi nti mukyala we yamuwasa kagoma ka lubendera era nga buli wadda empine zikaaba. Njala kuwayo kino kya nnaku kubanga oluvannyuma lw'okusomako nali nkyali muto. Waliwo omusajja mukulu mu myaka by then yali myaka ndowooza nga 58 naye Allah akyamukumye wali mulamu naye yali anyumya ne muwulira n'agamba nti mukazi wangu yali asiriwa namulekera ssente afumbire abaana emmere ng'obudde bukyali nga nkomawo nga tannaba kufumba namukuba ebinnya ebyo nembijjamu. Allah omukyala bambi namulabako bonna bamanyi nentunulako lumu ku mukyala bambi omuntu ate yamukuba n'amugyamu gano ag'omu maaso. Omanyi amannyo value y'amannyo ag'omu maaso eyawukana ne value y'amannyo buli linnyo lyolaba eririna in fact twasoma amannyo ago buli linnyo lirina function yaalyo waliwo zi canine thieves incisors molars premolars mayitirivu. So kati amannyo ago buli function erinnyo function yaalyo egeraageranyizibwa. Osobola okuba omuntu amannyo agamu maaso bw'ogayiwa omuntu aba takyasobola kuluma. Okitegedde function yago ekoze eki eweddewo. Mukyala ogenda omulaba nga bambi ayogera yeekwata ku mumwa atayagala nakubikkula ki kamwa naye nga yakimutuusaako ate yeki ebbaawo naye nakati bakyali bonna. Naye njagala okutegeeza abasajja abakola ebifaanako biri kuba yali bangi bayitirivu abalowooza nti omukyala we bw'amuwasa kagoma ka lubendera bayiga nti nno abakyala bajja kugumiikiriza. So yamukuba bwatyo naye amannya ago ge yajjamu ye alowooza nti yamukuba kumutereeza naye ng'alina ddiya z'alina okusasula nga ne bw'aba afudde zirina okugeraageranyizibwa zisasulwe omukyala oyo. So kyekyo tugamba nti buli muntu gundi gy'omutuusaako ne animula kati kambaweyo kamukoka addiyatul animula kana akagalo kano kati thuluthu ushuru ddiya twagenda ogigeraageranyanga ssebo ziri eŋŋamiya 3 omuntu z'alina okusasula. Si kagalo just akayingo ojjukira ku lugalo okuliko ennyingo 3 kakati diyatul animal hadhihi omuntu singa aba akusazeeko akayingo bwati n'akakutulako alina okuwa eŋŋamiya 3. Eŋŋamiya buli omwazi manyi so bazisobola ozinoonya camels. So ekyo tugamba nti omuntu azannyerwako era mu mabanja agakubangibwa abatomera abantu omuntu n'omutomera kubanga okutu kuba kutta okwa khata'an qatlul khata' wal 'amd nga tunabisoma mu maaso era bw'omutta liba bbanja
kati bw'otta omuntu mulamba yo nayo diya y'omuntu yenna man atlafa nafsan fa alayhi diyatun 100 naqa diya gy'alina okuwa engamiya 100 nga sso omuntu owulidde so n'ekiyungo buli kingo ky'omuntu kyonna kirina function yakyo so buli kingo ky'oba omuggyeko ng'okiggyeko kigeraganyizibwa function yakyo n'owa diya gy'oteekeddwa okuwa kati ogamba nti olinajja natomera omuntu n'agweri tafudde n'agamba hatafudde n'awoza ntya naye n'akyuka n'ajja n'amulinnya hatha qatlu amdi yaqtadi alqawad aba se okutta okwekagenderere wadde akonye khata'an ate n'amala n'akola amdi okitegedde bulungi nattira ddala so ebyo byonna byonna kyetugambye wano nti mu mabanja agabanjibwa ebintu omufu by'abaalese ka jinayati labdi biraqabatihi au ka arshi jinayati labdi biraqabatihi ng'omuntu okulumbagana omuntu naaba ng'amuggyeko ekimu ku biyungo bye oba namutuusako obuvune waddayinu alladhi fiihi rahnun nebbanja eririmu looni wadde bakireese wano naye tekitegeeza nti looni ziri halaali ogwo gujja kuba musomo mulala looni ekisookera ddala ziri haramu kinjagala okigamba abantu ziriwa ezirimu interest kubanga okwewola kutumanyi obulungi fedda ffe twayinga tumanyi kubanga ne looni kati kyafuka kya Luganda wadde kya Luzungu looni kitegeeza okwewola naye nga after taking that loan olina okuzzaamu interest okitegedde bulungi simple interest rate bitwakola kibitwasoma so kati kyetuyita ebbanja erya bulijjo era n'abazungu bakyawuka debt so debt is different from loan ebbanja lyawukana ne loan the moment someone says loan omuntu kasita agamba nti loan kitegeeza mulimu interest alina sente zalina okuzza zalina okwongeramu so omuntu yenna nezo tuzisasula ng'ofudde nga tuzijja mu biki mu bintu byo owulidde ffe tebitukwatako oba amagoba genda osinkane nani ne Allah wo kubanga yakugamba dda n'agamba ti ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'dhanu bi harbin min Allahi wa rasulihi kakati gwe engeri gy'obadde olwana ne Allah wo n'omubaka we n'olwekyo kasita omusinkanye mu maaso ge ogenda onnyonnyole looni z'obadde okola ki z'obadde olya abantu bamanyi eno zagenda mu banka naye nazo ku masimu kweziri eza airtime owulidde eza airtime anti osaba mitwalo 2 ne bakuwa 18 si bwe kiri ate nga mukuzzaako olina okuzzaako ameka 2 n'osaba airtime wa 10 ne bakuwa 9 si bwe kiri anti byatandika bwe bityo byatandika at first tebiriiko luli balinga kati ndoza bakikyusaamu abo abikola naye nga bw'osaba 10 bakuwa 9 ng'ozza 10 bitegedde bulungi kati mpozi batikisizaamu tactic so naye nga kyekyo eyo yonna riba abantu bajjamu exercisinga mu mbeera zonna omuntu alina yes ffe tusasula ebbanja yake tusasula ebbanja ffe tebitukwatako birigwe byokoze gwe genda owere nembe naki naye tukulaga nti byokola bikyamu era Allah ojja munyumiza gujja kudda bw'okomitinga omusango bw'okumiriza mu maaso g'omulamuzi ani akudiramu ebibuuzo nga babikubuuza gwe kennyini ate wa Allah teri lawyer bino ebyamakooti kubanga bo bakuwa provision bagamba noonya anaakuwolereza naye wa Allah gwe kennyini gwoli answerable teri lawyer lawyer wo gye emirimu gyo naam kyava ngenda mu maaso so tugambye ne looni nazo zijjibwamu n'amabanja amalala nagamba nti wa innama quddimat ala ma ba'daha liquwwati ta'alluqiha bitarikati haythu kanat muta'alliqati bi'ayniha so looni ezo oba amabanja tugakulembeza okusasulwa ku birala byonna olw'ensonga nti amabanja ago jjukira ge gaba gaasooka nga n'okufa tonnafa ge gaba gaasooka kuba teri mufu yeewola tebakikulimba teriyo mufu avuma teri mufu yeewola teri mufu akola byamulamu bye bakola kazitaafa byonna biba bikoze eki biba biyimiridde n'olwekyo omuntu bw'amala okuvawo bw'ati fabiha wa ni'ma ebisigadde byonna bimukolerwa n'amabanja ago nga tugasasula olw'okuba nti amabanja gakwata ku bintu bye nga tannaba na kufa naye tugakulembeza wa inda al-a'immati thalatha abamu ku baimaamu abasatu gwe tumanyi nga Maliki wa Abi Hanifa wa Shafi'i Imaamu Maliki ng'ogase ne Abu Hanifa Imaamu Abu Hanifa ne Imaamu Shafi'i rahmatullahi alayhim agamba tuqaddamu hadhihi al-huquq
ebintu bino ebitaano تقدم هذه الحقوق يعني حقوق معنى حقوق المتعلقة بعين التركة bino bitusomye kitusomako gono omulamwa nti gukulembezebwa okusasula amabanja kukulembezebwa ala mu'ani tajihiz kubimuteeka nga tunabana kuteekateeka maziika kyovola tugamba abantu nti wandika nnyo amabanja agakubanjibwa gonna gabeeremu mu kiraamu okiwulidde kubanga amabanja gakulembezebwa nga tonabana kukola ki nakuteekebwateekebwa kuziika nasomako hadithi emu nti nabbi sallama yalinga tasaalira muntu yenna ng'alina ebbanja era kyeyasookanga kubuuza bannanga ani abanja ono era singa kyazuukanga waliwo ku sahaba omu gwe yayimirira n'abuuza n'agamba nti man yadmanu ala hatha ani ayimirirawo ku lwani ku lwono yaganda okuyimirira kujenezayo kumusaalira okutuusa lwavaayo omuntu mu basahaba n'agamba nti ya rasulallah ana adman lahu nze mweyimiridde awo kama kala sallallahu alaihi wasallam mweyimiridde nja kusasula ki ebbanja lye ate naawe aliyimirira nga bakumanyi otegedde bulungi so ekyo kyetugambye baimaamu bakyegattako abasatu omuli Shafii omuli gundi omuli Maliki Pozi ne Imam Abu Hanifa bagamba nti nga tetunaba na kulowooza kuteekateeka kuziika kukola ku maziika ge twalabye ewiiki ewedde tusooka kusasula maki mabanja so kirungi nnyo amabanja ne gabeera nga gamanyikiddwa we gali mu buwandiike bwago kisobola okwanguyisa enteekateeka z'okukola ki abantu bangi mu nsi muno nga baba banja naye nga afaana okuva nga tewali kisasula bantu kakati wenuugaa tukole tutya so naam tusobola okubeera nga tetunnakuteekateeka netusooka tutunula mu mabanja go gonna ne tugasasula sente ezigwawo tugenda kuteekateeka naki tujja kitunulako inshallah naam kyava agamba nti ezo nga bwe tulabye nti bakyegattako olw'ensonga nti amabanja ge gaasooka okufaako ontegedde bulungi jjukira bakuzaala tolina koolina muno mu nsi wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an ma'ana dhalika walaysa indakum shay omwana ajja mu nsi nga talina kaalina oluvannyuma natandika thumma yabda yajma'u natandika okuŋŋaanya aguze akamotoka aguze ekibanja aguze essuuti aguze eki okitegedde kakati amabanja ago n'amabanja gozzeewewolawola gaba gakulembedde okufaako ogenda kufa mu maaso naye bino byokuŋŋaanyiza kati abamanyi kikubasinze ne bagamba nti amabanja gano ge gaasooka okufaako n'olwekyo kati tugenda kusooka kujjamu mabanja tulyoke tukole ki tukuteeketeeke nga bwe tujja obbiraba kyava agamba munda mbeere faanako bwetu n'olwekyo ku lw'ensonga ekyo bagamba nti ekyo nno kikulembezebwa ku lw'ensonga efaananako bwetyo nga abamanyi bwe baalaba ne balina era balina n'obujulizi by the way obujulizi obusookera ddala batugamba nti inna mu'ana tajihiza no alqawlu thani bannafe ab'ekigambo ekirala bagamba nti inna mu'ana tajihiza muqaddamatun ala baqiyati oyo no imaamu Ahmad ibn Hanbal ne ba'du tawabi bagamba nti inna mu'ana tajihiz mazima ddala kuteekateeka omuntu amaziika ge muqaddamatun ala baqiyati alhuquq bikulembezebwa ku birala byonna ebiteekwa okukolebwa mu mali y'omufu kyekyo badde ombuuza bima fiha olwaki bima fiha ad-duyun walhuquq al-ayniyati al-muta'alliqati bi'ayni at-tarika olw'okuba nti waliwo ebintu ebiba bivunaanizibwa okubanga bisasula amabanja ago olw'okuba nti waliwo emaali ebeera based on okusasula amaki amabanja wa ilayhi dhahaba alhanabila eyo nno ku saidi ya Imam Ahmad ibn Hanbal bwe bakola ki bwe bagamba era mu mbeera faanako bwetyo obujulizi bwe buli bungi marawahu ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma hadithi yaleetebwa ibn Abbas Allah semiku yaga nti anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala fi ar-rajuli alladhi waqasatuhu rahilatahu yayogera nabi sallama bela kyaliwo waliwo omusajja yali ku ŋŋamiya Allah subhanahu wa ta'ala n'agira omusajja oyo n'ava ku nsolo ye n'agwa famaata wa huwa muhrimun n'afa ate nga yali mu mizizo gya hajji n'agamba nti nabi sallama mugambe bye yayogera yagamba nti aghsiluhu bima'in wa sidrin yabagamba mumunaaze n'amazzi nga mutaddemu n'akawoowo akayitibwa sidiri bagamba hashishi guba muddo naye nga gwakawoowo n'agamba nti wakaffinuuhu fi thawbihi era mu muzinge ne mu lugoye lwe lwennyini lwafiiriddemu
wala tamassuhu bitibin naye temukuba kalifuwa wala tukhammiru ra'sa era n'omutwe gwe temugubikka fa innahu yub'athu yawma alqiyamati mulabbiyan omuntu oyo agenda kuzuukizibwa ku lunaku lw'enkomerero ng'aleeta talbiyat alhajji agamba nti labbayk allahumma labbayk labbayk la sharika laka labbayk inna alhamda wanni'mata laka walmulk la sharika lak abagenda yimakka obajjukanya kati so ekyo awo kinzijukiriza ne hadithi nabi sallallahu agamba nti agamba atya omuntu yenna kullu man mata innahu yub'athu ala ma mata alayhi au kama qala sallallahu alaihi wasallam buli yenna afa omuntu yenna inafa agenda kuzuukizibwa ku ekyo kye yakola kye yafiirako oba wafanga anta mutribu ng'oli mu ndongo khalas olwo betula video butambula nga ali mu wrestling alwana kuba bikondo ogenda okulaba kirira kana yajja kuzuukuka nga akuba ngumi so kullu wahid oba oli afudde asolo nyumba ya munne khalas naye wagenda okuzuuka bwato nga ala mamata alayhi obujulizi obwokubiri batuleetera marawahu al-Khabbab bin al-Arathi omuku ba sahaba yitibwa Habab bin al-Arathi agamba radiyallahu ta'ala anhu agamba nti anna Mus'ab bin Umair Mus'ab bin Umair amanyikiddwa mu byafa by'Obusiraamu omuku ba sahaba abamaanyi ddala abali manyi Obusiraamu nabbi basooka abatume ba nabbi be yatuma ogenda okusaasaanya Obusiraamu naddala nga amutume Yathrib e Madina fi baiti al-aqabati thaniya abamanyi taarikhi olusinkana nabbi yasinkana abantu be Madina olwokubiri so omuntu ono yamusindika nabo Mus'ab bin Umair agamba kutila yawma Uhud yattibwa ku lutalo olwokubiri olwe Uhud olutalo Obusiraamu olwali olwokubiri olondo baali baliwa Madina basenguka ddanga baada al-hijra na falam najid ma nukaffinu bihi illa madha burdata tetwafunayo kintu kirala kyonna kitumukola tetumuzingamu illa burdatan abantu amanyi kyebayitanga burdatan kitegeeza kina amakulu abiri buruda sebo kale nedda kakati ababa buruda baveeku buruda ndo zibanga ngiri ya mauredi abasomanga zi buruda bazisanga olwokuna bazisanga kakati no buruda kibagala illa burudatan olugoye lwagala kufananyiza nga kanzu naye ngiri ya jubba edda abaya bayina ngeri jubba ebiwanvu olugoye olusobola okuva eno waggulu paka eno mu bigere ngeri ya jubba nga balwambala ngeri ya jubba naye nga ejubba bajambalanga saati so ziri zalingako n'amapeesa oluusi so atunyumiza Khabbab natugamba nti tetwafuna lugoye lulala lwenna tetwalina olugoye lwonna lwe tuyinza kumuzingamu okuggyako olugoye olwo lwe yakola ki lwe yafiiramu kati nabbi sallallahu alaihi wasallam kyavaga nti idha ghattaynahu anyonnyola Khabbab agamba nti idha ghattayna biha ra'sahu ng'olugoye olwo bwe tulukwata ne tumubika okuva ku mutwe kharajat rijlahu ebigere bisigala bweru wa idha ghattaynahu rijlaihi bwe tuba tumubisse nga tutandikidde ku bigere ntubibika byonna kharaja ra'sahu omutwe gwe tugulika buki fa amarana nabbi sallallahu alaihi wasallam an nughatti ra'sahu wa an naj'ala ala rijlaihi min al-idkhira nabbi natugamba sallallahu alaihi wasallam jukiro alimu bantu abafa abibadiri abe Uhud nagamba nti nabbi nabagamba nti mumubikke egundi ye omubiri gwe gwonna nakani egundi ye tugibikisa eki tumubike okuva ku mutwe amakulu tumubike nga tutandikidde ku mutwe ate ku nkomerero ya amakulu ku bigere bye eri ku bigere tubikeyo kye bayita al-idkhira kitegeeza muddu hashishi yambuto fil Madina muddo ogwali gumera mu Madina namugana bagamba nti mumubike nga mutandikira ku mutwe naye ebigere bye bifuluma muteme omuddo ogwo guyitibwa al-idkhira gomba mumubika kyava gamba bino tujjamu ebyokuyiga nga tujja bifuna fi khilal al-hadith nagamba hadithi yokusatu obujulizi obwokusatu bali taba abamanyi wa anhu radiyallahu anhu Khabbab ila yongana natugamba nagamba fi khabari takfini Hamza bin Abdul Muttalib no yamanyikiddwa mbazira b'Obusiraamu ate nga kitawe wa Nabi sallallahu alaihi wasallam ayitibwa Hamza bin Abdul Muttalib ahadu shajja'in fi Makkah agamba nti ju'ilat ala ra'sihi
agamba atya subhanallah radiyallahu ta'ala agamba lakina Hamza atuletera mawulire mu kuzinga kwani kwa Hamza nga afudde. Hamza yali musajja muwanvu nga Umar ibn al-Khattab radiyallahu abasajja bali bawanvu nnyo. So lakin abatuuka Makka balaba entaana zaabwe. Again lakina Hamza lam yujad lahu kafanun. Hamza teyalina ssandu. Jukira ekiseera ekyo technology ng'akyali wala yahi. Ntiba ku bino ebyaffe omuntu afa wano ne mpimako wano eno oli n'agenda atema ejjoola n'asala n'atunga n'aleeta. N'agamba nti Hamza lam yujad lahu kafan tetwalina sanda ze tuyinza mukola ki illa burdatan mulha okujjako ejjoola ejjubba twakiyise kijubba ngeri ya jubba. So ejjubba eyo gye yali ayambala enjeru yalina ejjubba yesebo gye yalinga ayambala Hamza. N'agamba nti idha ju'ilat ala ra'sihi qasalat anhu qadamayhi, nti bwe tubanga tutandikidde ku mutwe era naye kyekimu amagulu geetemako amakulu emutema amagulu. Wa idha ju'ilat ala qadamayhi qasalati an ra'sihi, ate bwe tutandikira ku bigere ate omutwe egutemako neguleka bweru. Wa ju'ila ala qadamayhi agamba atya hatta muddat ala ra'sihi, okutuusiza ddala twasalawo ne tugamba nti etandikire ku ki yasikibwa netandikira ku mutwe gwe. Waju'ila ala qadamayhi al-idkhira, ate ku bigere bye era ne bamukolanga bwe bakolani Mus'ab ibn Umairi mu kumuziika. N'agamba nti walwajhu min hadhihi al-ahadith, kyetukinso katizo na hadith tusomye tujjamu ki kuba tusomye bingi bitusomyemu. Naam, agamba nti mu hadithi zino zonna ze tusomye essatu ze tukulembedde tujjamu kino nti anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kafana haula'i sahabati fi thiyabihim allati kanat alaihim. Nabbi sallallahu alaihi wasallam abasahaba abo betusomyeko omuli asoosa abadde Mus'ab ibn Umairi, Hamza ani omulala babadde babiri. So abo basahaba Nabbi sallallahu alaihi wasallam yalagira babazinge mu ngoye zaabwe zennyini zibaali bambala. Walam yas'al an warathatihim wala an dinihim, teyabuuza bino byatabuuza wammanga, teyabuuza basika baabwe. Kina implication fenga abayizi kiba kina kikituwa. Wala an dinihim, era teyabuuza nti bantu babadde baddiini ki. Naye omuntu afa waneeno yugaba naye gundi abadde tubale tumulabaawo obeera surprised nnyo n'okugamba nti musiraamu nobeera surprised nnyo. Naye Nabbi teyabuuza kuba n'ebyakolebwa byennyini tebyabuuzibwa directly, babakolako bintu bya buki bya busiraamu. N'agamba nti kyava agamba nti bw'omala okubasaako ebyo walghalibu ala sahaba, ekyali kisinga okumanyikibwa ku basahaba radhiyallahu ta'ala alaihim, Allah asembe ku bonna, alfaqru walhaja. Nabbi ensonga lwaki yabuuza bya bugagga n'atabuuza na basika baabwe kuba embeera yali emanyikiddwa ku basahaba okusookera ddala bwavu, baali baavu nnyo, walhaja ate nga beetaavu. Lwabwavu bwavaawa basahaba baali bagagga naye oluvannyuma lw'okusenguka ne bagenda e Madina, emmaali yonna poloti zaabwe ebizimbe byonna ne basenguka Kampala ne bagenda wa baabireka ne bagenda. Kati babeera mu bwavu nga beetaavu. Okitegedde bulungi? So embeera eyo kyekyali kimanyikiddwa ku bwe ensonga lwaki Nabbi sallama teyakola ki ne Qur'ani ekyahada ku ekyo. Allah subhanahu wa ta'ala yogera mu surati al-Baqara tahsabuhumul jahilu aghniya'a min at-ta'affufi naye ta'arifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Allah yabawasafako nagamba nti abo basahaba bayogerako abannabbi agamba nti tahsabuhumul jahilu aghniya, oli bw'abalaba ayinza okulooza nti bagagga. Okitegedde bulungi? Tosobola kumanya mbeera zaabwe nga alabanga gw'omugagga ennyo era n'okusabiriza nakyo tebasabiriza. Tasobola kujja kugamba nti mpaayo kino sirina kino, no. Naye oyo abategeera alaba embeera mwe bakola ki mwe bali, n'amanya nti gundi ono mwetaavu. Era Nabbi yali asinga okumanya basahaba be radhiyallahu ta'ala alayhi. N'agamba nti wahiya madhinnatu ddaini, ate olw'okuba nti basajja bano olw'okuba nti baali baavu osuubira kiseeka, baali badde balina amabanja amayitirivu, baali badde be basinga okubanga babanjibwa kubanga baali badde beewola nnyo, tebalina ke balina. Owulidde? Naye Nabbi teyabuuza ku mabanja, teyabuuza nti bannanga ani abanja ono,
kitegeeza tebalinayo bbanja. Exactly, tebalina bbanja. فدل هذا على أن الكفن ومؤنة التجهيز تقدم على غيرها من الحقوق. ekyo ne kiraga nti nabbi yali amazolla babiri byonna tebiriiwo, teri yabibanjibwa. Wano sahaba baavu ate nga mu bwavu abe twali tusubira nti wali ababakola ki, abababanja. N'eddiini yabwe yali ebanyikiddwa nti basiraamu kubanga olwedi baali balwanya entalo z'obusiraamu n'endala ezisinga obungi. Owulidde? N'olwekyo ekyo ne kitulaga nti mazima ddala okukulembeza omuntu okubeera nti tumuziika, okuteekateeka amaziika g'omuntu kyekyo tusooka okukola ki. N'agamba nti idh law ikhtalafa alhaal la sa'ala nabi sallallahu alaihi wasallam, singa embeera yayawukanako ku eyo gye baalimu nga baali bagagga, nga balinga bwe tuli olwaleero, nga baali bagagga, kuba olwaleero sebo nze n'ekkanzu ezisukka mu 5. Basahaba olwo sahaba nga teyayina, waliwo sahaba gwe twasomaku nga yayina nkutu sahaba nkutu. Owulidde? Naye oyina engatto emigugu 5, nze kati nina emigo simanyi naye nga nina engatto. Owulidde? Nina buli kimu. Nze neegerezawo kuba nze nsinga okubalira ensano ala nafsihi basira, nze nsinga okwemanya. Nina enkufiira ezisukka mu emu. Naye basahaba baali mu mbeera nga buli kimu alina kimu oba nga talina. Kati embeera eyo nabbi tekyamuleetera kubuuza nti ate bannange ono ebyobugagga bye biriwa bannange, kuba embeera yali agimanyi n'okuviira ddala mu kusenga okugenda e Madiina. N'olwekyo kyava atugamba mu bigambo ebyo n'agamba nabbi singa embeera yayawukanako ey'abasahaba gye baalimu nga bwe baatuuka e Madiina embeera yaddamu neeyitimuka nga bwe yali e Makka, kuba ebyobusuubuzi byonna ebisinga obungi Makka kaali katali kakulu. Owulidde? N'agamba nti nabbi sallama yalibuzizza abantu abo embeera yaabwe ey'amabanja n'enneeyisa zaabwe n'eddiini zaabwe. Lianna ta'khira albayani an alwaqti eno qaidatu usuliya, agamba nti anna ta'khira albayani an alwaqti alhaja la yajuzu fi haqqi nabi sallallahu alayhi wasallam. Nti ekintu naffe bwe tuli, ekintu kyonna ekyetaaga okunnyonnyola mu kaseera ako tekigwana kukirindiriza. Ekyo nabbi yakitunnyonnyola. Okitegedde bulungi nti ensonga yonna weetaagisa okugyogera togirindiriza nti naajogera nange naabyogera, no, kubanga ogenda kuleeta abantu okugwa mu buzibu ate otuuka okwejjusa gwe kennyini talumu nafsaka ogambe nti kale singa nabagambye, kale singa nakoze bweki, olemera kubeera mu bantu abakweka ki, abakweka irimu. Ensonga endala wali anna nafaqata almuflis wa libaasuhu yuqaddamani ala haqqi ghairi ala haqqi madha ghuramaihi. Olw'ensonga nti omuntu yenna nga mwavu, ekibu kyobadde ombuuza Sheikh, wali anna nafaqata almuflis, ekulabirirwa oba basics z'omwavu yenna, ye mwavu alfalsan oba almuflis, omuntu yenna atakola ki, atalina okumuliisa n'okumwambaza, yuqaddamani ala haqqi ghuramaihi, bikulembezebwa kuki, kuba mubanja. Ontegedde bulungi? Tosobola kugamba nti munda mmanja emitwalo 10 ng'ate gye nnina, ontegedde bulungi, ng'abantu wakati balina mmere obanga enjala ennuma nonga akansooka ensasula ebbanja. Kalla, ekitegeeza nti emmere ekulembezebwa n'ebyambalo, then ebbanja nendera baleeta nesigala nga nnoonya ate nsasule. Sisobola kukwata ssente abantu bafe enjala mbula okuba nsasula ki, mabanja. Oba ontegedde bulungi? Ekitegeeza kituzayo kiri nti omuntu yenna bw'aba afudde nga ebintu ebiriwo bimala kuteekateeka kwe, kuba twagamba nti mu'nata tajhizi almayyit bimanzilati at-ta'ami. Oba okajjukidde ako bwe twali tukyogera bimanzilati at-ta'ami, example bagituwadde nti omuntu aba afudde, okuteekateeka kw'amaziika gwe kufaanagana n'omuntu omuyala. Kitegeeza tetugenda kusasula gwa mubanja, weewaawo amabanja tugasajjala tugawandiika ne tugakuuma, naye ne tusooka tuziika ono n'avaawo nga tumaze obbategeera, ne tuleka tudiringa n'amabanja mu ngeri gyetusobola okuba nga tukola ki, nga tugasasulamu. Ekibuuzo abawuliriza kakasa nga bakikoze ki. Naga wali anna satra al insani wajibatun hala alhayati wa ba'da mamati wa kadhalika ba'da almamati, kubanga embeera y'okubikkirira omuntu yenna kibaita okubikkirira omuntu sebo bingi, kiggwamu ebintu bingi, sejeno tamu. Agamba nti okubikkirira omuntu mbeera oba kintu
ekyetteeka ku buli muntu yenna mu mbeera y'obulamu bwe n'oluvannyuma lw'okufa kwe. Yes, omuntu abikkirirwa obumogo bwe. Uyubul insan. Kyokona Nabbi sallallahu alayhi wa sallam atugamba nti muyitize nnyo okwogera kuba ebirungi kuki ku bafu bammwe. Naye naawe bikole kubanga tolowooza nti banabikwogerako nga omuntu ayinza okufa wallahi nga tolina kibayinza mumwogera kutolaba bahayali nga abakaaba wallahi omusajja abadde mulungi naye nga namukaabira tamumanyi nako abadde bannange yampaye ne ku mugaati bannange abadde ayitako ne batandika okukulimbira kubanga waguze bakugulidde abakaaba olw'empisa gy'obadde weyisaamu ku kyalo n'abantu bowagala nabo kakati yembera tuleme gikola ki lwaki oyagala ogula abakaaba bakwogereko byobadde tokola seko kitegedde ensonga eyo n'olwekyo omuntu abikkirirwa mu bulamu ne mukola ki edda eggulo ku Sande otwadde tulaba omuntu singa aba afudde ng'alina ebimubanjibwa okubeera nga twagambye nti tetusonda ng'alina ebyobugagga tetumusondera si kirungi kumusondera sanda kuba abasinga amabugo twagategeera mu sanda ontegedde bulungi tukunganyiza essanda naye twagambye actually Nabbi sallallahu yayogera ensonga eyo teyategeezaamu nti mugende mugule yagamba kukunganyiza bantu baani Bajafari emmere kubanga essaawa eyo bali mu kutaataganyizibwa olw'okufa kwani kw'omuntu waabwe mubayambeko wekibasookera mubafumbire omusajja bw'aba alina emmere w'omugagga kiba kirungi n'oteekerateekera neeyo kuoba ku serena oba kwani n'oleeta biyidde ne balya buli ne balemala kudda mu byagamba nate bafumba nate bagende bagule bakole ki ontegedde bulungi so ensonga efaanako bwetyo n'oluvannyuma lw'okufa kw'omufu oba omuntu ng'afudde era tumubikkirira titumala gakola ki gakole so ekigambo ekiri rajihi wallahu taala alam huwa madhhaba ilayhi imam au Ahmad ibn Hanbal au al-Hanabila ekyo kigambo kyetusomye ekyo ekisembyeyo kyekyo Imam Ahmad ibn Hanbal kyeyekwatako n'abamu kubagoberera amasi sigamba nti bonna bakyamu naye ng'era ekigambo baga nti mu kuba byeyamaliriza nadhara liquwati al-adilla olw'obujulizi butulese obw'amaanyi walima fihi min al-insani ila al-mayyit insaniyati al-mayyit olw'okuba nti mulimu n'obuntu eri omuki omufu wa ta'awun wa rahma okuyambagana n'okusaasirigana baina al-muslimin wakati w'abasiraamu ffenna wa huwa al-mu'tamadu alayhi ng'era kyekikoze eki kyekyesigamiddwako mukitegedde bulungi so mubeere faanako bwe tukitegeeza nti omuntu waba afudde ebyo byonna byonna tubikola ki tubitahammala wakad ashara al-allamatu Salih ibn Hasan al-Azhariyu al-Hanbali rahmatullahi alayhi fi manzumatihi omu ku bamanyi yabyogerako awo ng'akuŋŋanya yayogera ebitontome ng'ayogera ebintu bino bye tuva okwogera ebifaanako bwe tubitukulembeza kyava agamba nti ng'ayogeraku ila thamarati khilaafi fi hadhihi biqawlihi ng'ayogeraku kyetwandiise amagoba g'ebirowoozo ebyenjawulo okuva mu bamanyi nga bwe tubitunulidde agamba nti wamu anu tajihiz tuqaddimu abadan ng'ajja mu biri bye twogedde nti amaziika g'omuntu ebbanga lyonna gakulembezebwa onkyegedde okuziika omuntu okuteekateeka ebinaamuziika kikola ki kikulembezebwa ala huquqi al-ayni inda Ahmada nga tetundaba kukola kirala kyonna odde okugyamu amabanja naddala eri Imam Ahmad ibn Hanbal ku nsomesa ye n'endaba ye kaman juniya alayhi n'akuwa ekizampo ng'omuntu abeera alumbaganiddwa ng'omufu yamukolako obuki obulumbaganyi n'amuggyako eriiso oba n'amusalako okutu owulidde au kalmurtahin oba omuntu eyamuwa looni eyamubanja nga banka owulidde wa ghayruhu n'abalala n'agamba n'ebirala ebyo aga nti qaddamaha ala almu'an owulidde ate ekyokujja amabanja mu maali ye kikulembezebwa ku bintu ebirala ebisigadde ebisatu ebisembayo ontegedde bulungi yes byutannasoma omuntu ng'afudde kyetusookera ddala okumuteekateeka okumuziika ekyokubiri ekiddako okulaba amabanja agabanjibwa ebintu byakola ki byabadde alina owulidde wa atharu lkhilaafi naye amagoba g'endaba ez'enjawulo ey'abamanyi agambe nti yabdu fi ma lam taf tarikatun bikulli minhuma
kulaga nti singa wabeera tewasangiddwawo bimala mu kubanga tukola ebintu ebitaano bino kyekintu kyetuteekeddwa okukulembeza. Kitegeeza kino kitubadde tusomako kitegeeza nti omufunga afudde naye nga byalina tebimala kyetukulembeza tusooke maziika. So ensonga nkakasa nga etegerekese bulungi inda Imam Ahmad kitegeeza nti omuntu waafa bw'abanga alina ssente zimuteekateeka zokka tusooke na byakuziika ebisigadde tunaabikola ki tunaabiraba. Wallahu ta'ala a'lam. Radio Bilal omukowoozeewo ensonga abatuuze mpulira mwenna nkakasiza ddala muzitegedde era tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga ayongera okuzibategeeza. Amiin. Tuveeko mubulango katono tukomewo tute amasiru. Kyenga mwenna katonyeze eno Radio Bilal omukowoozeewo amanya n'eddoboozi Kasule Umar Makiyo ye wamu n'omusomesa waffe Umar Kasule Sulaiman. Tukomyewo kubeera nga tulaba ebibuuzo abawuliriza bye bagenda okubeera nga babuuza. Atuwuliriza ojja yitako 0759 0586 06 0586 oba 0392002493. Naam, awuliriza. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Omuntu wabanga bateera ayina ebbanja atamujula naye amanyigaali abanjibwa naye nga talina kyokka nebulayo omuntu yenna asobola omusasulira ebbanja eryo ano namujulula omuntu oyo abalibwa atya? Ekibuuzo kituuse naye amanya tetugategedde. Amanya siabula mulondo Kampala Central. Naam. Kale kusomesa bulungi. Seeka ekibuuzo ndooza kituuse bulungi eyeewo. Naam. Muganda waffe Haruna Mulondo nti singa Allah abaageze ng'okakasa naawe olina ebbanja mu butuufu naye ebbanja eryo genza okufa nga tolina busobozi bulikola ki bulisasula mutuufu Allah akubala atya? Era ebbanja terigenda kuvaawo kyolina okusooka okumanya kyenjagala okwashuwalinga buli yenna atuwuliriza terigenda kusiimuuka okuggyako lisiimuuka abalikoze eki nga balisasudde. Katujjewo ono. Naam, atuwuliriza. Naam, so kitegeeza nga Bwana Haruna okusookera ddala emitendera gye tuyitamu okusasula amabanja njagala tuwuliriza kitegeere nti omufu tebamusikirako byabugagga bye byokka abasinga mulwanira obusika nze nja okusikira gundi ne balwana no. Naam. Bali ku ssimu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Naam. Yongeza ku ddoboozi. Yongeza ku ddoboozi ove ewali ne leediyo. Kale amanya yani tomubuuzizza. Naam, okay. Tuba tugenda mu maaso sheka tujja kugezaako kuddamu. Naam, tubadde ku bbanja ebbanja nti terisangukawo ne tugamba nti abantu abasikira omuntu abalwana okumusikira ne mulwanira ebintu bye ne mwetema ne mweroga ne mukola mutya ne mweyogerera ebisongovu omufute bamusikirako bya bugagga bye byokka kyovola tuzze emitendera ate era ne bwatalina bya bugagga era omufu bamusikirako amabanja abaali badde bamusikira
mwennyini era mwe mutandikirwako okusasula amabanja ge. Yes, bw'aba n'abaana be betusooka okutunulamu naddala nga balina obusobozi. Bwe baba tebalina baganda be, bwe baba tebalina abaana be bakadde be, abaana be mukyala we oba bakyala be nga bwe bali, owulidde nga balina obusobozi, ontegera bulungi, bakadde be oba tebalina baganda be, bwe baba tebaliiwo bakitaaba abato, bwe baba tebaliiwo paka famire gyegenda wa in ala wa in nazala okwambuka n'okukka oba omuzzukulu bwe twogera abaana abozaala, abaana b'abaana bo, abaana b'abaana b'abaana bo, abazzukulu bonna kwegamba famire tusigala tugibanja. Exactly, nga bwe tunaatambula nga tugaba ebintu by'omufu n'amabanja ne bw'abaagala essira bwe gatambula singa kiremerera, kubanga abantu abasinga obungi omuntu afa mu famire nga ani yamulidde amabanja ge yamanyi, okitegera bulungi, basinga bwe boogera, naye singa abadde bya bugagga olaba bwe balwana, bwe basala ivinga, bwe bakola buli kimu. N'olwekyo amabanja gateekeddwa okusasulwa. Naam, ali ku ssimu. Alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya wosinzidde. Khadija. Naam. Amin. Naam. Utumenye mperaza mwe. Amin ya Rabbi. Saballa kirize. Amina, na hivyo kuja kusimu radio yapa. Wanji? Nikuuliza kusimu radio yapa. Ya Rabbi, saballa kuwe obusobozi ufune endala biidhnillah. Amina. Amina. Mperaza mahala wasafiri. Amina ya Rabbi. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. So ensonga y'omukulu gitangazizza, so kitegeeza bwe bate bafunyeeyo oba ne imaamu, kyo abantu bagamba nti mubeere bayimaamu wabula abantu bakulu nnyo ku byalo, abantu bangi babayisaamu amaaso, ensonga kasiteeremerera mu famire, then erina kudda wa imaamu, imaamu n'ayimirira mu basiraamu, owulidde wano ku mutendera gwaffe. Lwaki? Kuba tetulina ggwanika lya busiraamu, Baitul Mali, kubanga gyeyina okudda ku mulembe gwa Nabbi ensonga bwe zaagaananga mu kinoomu, Baitul Mali weeri ekuŋŋaanyiza baitu zaka, baitu sadaka, byonna nga mubikuŋŋaanira, owulidde. So kati wano tulinawo charity salaamu charity, netubeerawo ne house of zaka, byemmanyiiko of which kyesimanyi nti oba bikola ggwanga lyonna direct, naye nga kyalibadde nti mu buli region mulimu office nga in case ensonga z'obusiraamu ngezo ziganye basobola okuzikwatirako. So kyekimu ne ku mizikiti, kati ennyumba ze tulina imaamu ajja n'ayimirirawo n'asobola okugamba n'amobilizinga abasiraamu ne basasulira ku basiraamu bannaabwe amabanja, kubanga ate abagagga kino kyonna bakitegeera, abagagga mwe mwine maali y'abaavu. Omuntu ng'oyo bw'afa ajjukira ali mmeteeke 8 egirina okufuna haki mu zaka, walgharimuuna, abantu ababanjibwa amabanja agabatuuse mu bulago, abagagga mwina temutoola zaka, kyova olaba Allah naye ababonereza emaali ne zitabaamu baraka. So ensonga ngimaliriza, mwannaffe yabuziza ku dduwa shekati, edduwa arwahi wa ila arwahi maulana Abdurazak, kati ekyo sijja kikomentingako, amasala mayitirivu nnyo, naye gwe wootebenkerera bw'oba olina obujulizi tambula naawo. Nze edduwa sigirinako obujulizi. Edduwa yo kyemmanyiko obutuufu nti okusaba Allah kyateeka, era Allah tugamba nti id'uuni astajib lakum inna alladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirina. Kati eyo aya eri awo nega walladhina jaa'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwana, eyo naye tulaga naffe tusabira bannaffe abakola ki, naye kaifiya yeyenjawulo. Lwaga nti abo watali kabaani tetuli kusaba dduwa, bw'otabajjawo nnaku bwe ziti tetulinaako ki, teri kusoma dduwa. Bwe gaba tegannawera 40 teri dduwa. Bwe tuba tetunakuŋŋanya kasawo ka muceere nakufuna nte tewali ki. Abantu abakulembedde abateekeddwa okusooka okusabira omufu be bantu abantu be. Abaana mufiiriddwa kitammwe, mwe ng'abaana mutuule ewammwe, ne bwe temuyise muntu mulala musooke muwanjagire Allah. Tekitegeeza nti mwina kuŋŋaanya naye olaba abantu meeting tugenze mu za dduwa, meeting bya lumbe, wajjewo nakugamba dduwa wagendewo oli akugamba lumbe. Kati ebyo byonna olaba nti shubahat. Ninawo comment entono.
kati bino byonna bye twogedde adduyuunu biki byonna olumu biba tebinnaggwa nayo. Exactly kyekyo nti biba tebinaba kuggwa olinaga tulina okusooka okugyawo olumbe nga n'amabanja teganakola ki teganasasula. So tukubiriza abantu edduwa eno edduwa si kibi ntegeeza edduwa gye mmanyi nti otudde wansi noga ayi Allah saasira mukadde wange oba osomye ne oba osomye Qur'ani noga ayi Allah empeera zange zino zensomye nsaba mukadde wange omuweemu ki hatha sadaqatu lil mayyit ne bwogula mukeeka n'omusaddaakira ne bwogula kati zogenda okugiramu olumbe nze ngamba bwogulamu kubanga olumbe wulira bagenda kulya emmere ku lunaku olwo eggwewo naye bwe nkwata esente nengulamu emikeeka nengula obusawo bwa seminti kuba tunoonya afune empeera afunemu empeera naye teri saddaaka esinga sadaqatul jariya saddaaka esigala nga yakagenderere zimba omuzikiti nze nteba nnyo okuba ekyokulabirako abantu abatuwuliriza charity organization abasinga ebitongole ebigaba obuyambi obusinga obujja kino 98% oba tugende 95% obusinga obungi buva ku bantu nga bafudde baleka balambye mu maali zaabwe bajjemu ekimu ekyokusa abasinga okitegeera zensi eziri ebweru wa Uganda obuyambe mulaba obujja temulowooza nti omuntu atola butozi naawa wali abagaba naye ate 95% abasinga obungi bajja mu maali zaabwe ne balamba emaali egibwemu eweeyo eri obusiraamu. Naam ali ku simu. Salamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam amanya amanya era babasiba ntera kumitwe babasiba magulu kakati badde nsaba otunyonyere lwaki babasiba magulu ng'oli watunyonyodde nti bamusiba mu genti ajja kwogera ku kiyama. Barakallahu amanya ne wosinzidde sebo. Wa alaykum salaam wa rahmatullah. Muganda waffe watuwulidde ndowooza olinake wakapaati kewamisinze kati okusiba kwali kuzinga si kwali kusiba kwali kuzinga nga bwe bazinga omufu actually si kurapinga kuba ebirabo bye barapinga so okuzinga omufu babazinga mu ngoye zaabwe zennyini ze bakola ki ze bakuba omuntu omufu bwafa tumuzinga mu ssanda. Naabuuza lwaki basiba ku mutwe hikmatu hikma yalimu kigendera kyali ki Allahu akbar. Ensonga eyo nkulu nnyo siyinza kugiddamu sigimanyi naye ng'ekikulu mu kyo okusookera ddala kyemmanyi kyengenda okuddamu nti omutwe bw'osanga amagulu tosobola gamba nti nsanze omuntu hatha jawabu aqli eno ansa y'amagezi gye bayita reasonable answer nti bw'osanga amagulu nga gali wali yogamba nasanze ki amagulu era ne bw'osanga ekiwuduwudu osobola gamba nti nasanze eki omuntu naye bw'osanga omutwe nga bagutemedde mu kifuba mu makatikati tosobola gamba nti nasanze eki era ga nasanze omuntu bamutemyeko amagulu eyo jawaabu aqli kitegeeza omutwe ye muntu lianna kubanga ne ku bitundu byaffe n'ebitundu byaffe kuliko ebitundu ebyenkizo omutwe gwa nkizo nnyo ku bitundu ebisigadde. So mumbere fana ko hada jawabu aqli wa la'ala al-hikmata fi dhalika. Tukubuli sebo kali sebo naam namba yenu nakina wali ku radio walogera ku yeddagala akakuba bbiri wangi wali ku radio mukwogera ku kakuba bbiri kakuba nsiri. Naam kirabika ono ayise wafu ali ku ddagala kakati tuli ku kibuuzo agende ku mulamwa omulamwa gwe tubaddeko gwa kusasula mabanja ga mufu ng'akoze eki ng'afudde kakasa abayizi bayinza okuba bayize bulungi kuba olaga amasimu matono so inshallah tuseka mu ddakiika emu beera nga owumbawumba so okuwumbawumba kwange kwebaza abatuwuliriza bonna okuwaayo obudde bwammwe ne musobola okuba nga muwuliriza tusaba bye muyize mugende mufuuse ba ambassadors mubitwalire abantu bammwe babitegeere. Onalabika mulala. Naam ali ku simu. Naam ali ku simu. Radio. Naam ali ku radio.
neno ngama kakuwansiri programu ja kudda tuli ku programu ya gundi ya byabusika. Naam, kyemmaliriza nakyo Sheikh kubiriza abantu tukole ki tusome ate bwe tumala okusoma tusse mu nkola tulabike kye tuli ate tweyise ne kye tukola ki ne kye tuli. So abantu bonna omusomo gubiseeko oba emisomo gyonna emirala gyetaaze twagambye agoberere YouTube channel gye tulina egamba Islamic Inheritance Consultation in Uganda. Genda ku YouTube olaikinge osharinge era oberenga atusaasanya naawe da'wa mbere fanako bwetyo. Nebaza mwenna ababaddeko ntumira mukadde wange mukosefu mama wange omukyala saba Allah aberenga amusuusa fenna tusaasire era aberenga atulungamya mu nseena tujjemu nga tuli balungamu. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Babaddeko bangi batuwuliriza hajjati naluze Aisha naye mukosefu tusaba Allah musaasi hajjati nandu Jamali